on the critical topic of family planning policy. Ababaka ba Parliament abakyala bava mu nsi nnya nga beegattira mu kibiina kya Women's Parliamentary Accountability for Family Planning basinkanye kkooti ya Speaker e Munyonyo okubaganya birowoozo ku ngeri gye bayinza okwongera okutumbula enkola eya kizaalaggumba. Babadde bafa nnyo mu kuzaala ate nga mu kuzaala kuno tulina engeri ze tusobola okubayamba n'okubategekera. Omugenyi omukulu mu nsisinkano eno abadde minisita omubeezi w'ebyobulamu ebisookerwako Sarah Acheng Opendi ng'ono asabye abakyala mu ggwanga okuzaala abaana be banaasobola okulabirira mu ngeri esaanidde. Abazadde bonna okulaba nti bazaala abaana be basobola okulabirira, kuliisa bulungi, tukendeze ndwadde eziriwo kulya emmere endya embi. Akwiza n'abakyala bulijjo okwetanira emisomo gy'ekizaalaggumba egiba gireeteddwa gavumenti bw'atyo n'avumirira abawala abeenyigira mu bikolwa eby'okwegaddanga nga tebanneetuuka ekibaviirako okufuna embuto ze bateetegekedde. Abakubiriza okugenda mu malwaliro okufuna obujjanjabi bw'obwereere obunaabayamba okunyikiza enkola y'ekizaalaggumba. Tufubye nnyo okulaba nti ebikozesebwa mu family planning, eddagala lya family planning byonna mu malwaliro gaffe gavumenti eguze bweziri bagabira bwereere. Akyukidde abaami abafuula bakyala baabwe amakolero g'abaana nga balowooza nti bo buli ssaawa bateekeddwa kuzaala buzaazi. Twagala abantu bategeere nti abakyala nabo bwe bazaala ennyo kibaleetera ebizibu ebirala ng'okufa. Balina okuzaala nga bawumulako akirisi emyaka 2 ne balyoka bazaala abaana abalala. Bakyala era njagala kuddamu tebalinga fakka. Ababaka ab'enjawulo boogedde ku nkola y'ekizaalaggumba. And they need to take up family planning, use and accept family planning methods so that they can promote growth and economic development. William Buyondo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.